Abatuuze baludde nga beemulugunya ku mulimu ogwakolebwa kampuni emu eyali ekulemberwa inginiya wa disitulikiti eno okusingira ddala ku luguudo lwa Old Market Street ko ne Buloolo Road nga zonna ziri mu kibuga ky'e Uganda wakati. Olukiiko lw'emirimu lwalizibwa okuyita abakugu okuva mu kitongole kya Uganda Roads Fund okulambula n'okwekenneenya emirimu egyakolebwa ku nguudo zino zombiriri. Okusinziira ku bakkansala e Iganga, omulimu ku nguudo zino gwawemmenta obukadde 400 kyokka ate bagenda okulaba nga temuli koolansi wabula nga za ttaka. Mu ngeri y'emu, inginiya wa disitulikiti yaweebwa ensimbi obukadde 700 ku mulimu gwe gumu kyokka ng'ekibatabudde emirimu gyonna gyakolebwa Gadibe Ngalye. Wabula ono nate abadde akomyewo mu lukiiko ng'asaba ensimbi endala obukadde 200 okwongera ku mulimu guno ekyatabudde abakiise okutuuka okuva mu mbeera. Mu kiseera kino enguudo zonna zimaze okuwomoggoka mu bbanga eritaweza mwaka, abakiise kye boogeddeko ng'entikko y'obukenuzi. Babatuuze boogedde ebisongoovu ku nguudo zino nga balaga obutali bumativu bwabwe mu ngeri y'emu ko n'okunenya mmeeya wa Iganga David Balaba wamu ne baakola nabo emirimu ssaako ne inginiya wa disitulikiti Sebandeke Herbert n'omumyuka we Nyangwesu Goleti.